counseling you and analyzing you. Degrees, the fake degrees in Uganda very more. Why? The fake lawyer is a more. The dance lawyer and the regardless and the nagalarious lawyer is a more. Like your client Makura. Batike. Benawulira. Kina kojuli. Omuntu omulamu oyinza okwebera awo. Bawusigala bakikola. Nga talina kyakuddako kyakuzazaako oba. Ate kati wali wayinza okwevulunga awo nadda mu motoka. Awusigala wali awusigala parking motoka nagenda nakuloba awusigala. Tatunanyeza musumba kuwerera muntu we, fiance we. But waliwo nalabye ekintu ku mukolo ogwo kyasansanyusiza. Musumba adde ali mu suuti matiri bonera kali mbukadde nga buna. Enyirira. Kyokka nga musumba munne atera okubuulira ku kyaki atuddawo musumba kasaayi Sirwadda ng'ali mu kisaati kyegundi kya wilibaro. Bino ebyekawempe batudde ku wilibaro kwafaayo nagopamamu basagundi gyali matini omanyi babeka abatya bamutyanga bujingo ne makulu nga balooza banene bamutyanga baaba yafunira ku bantu ku baganda ba makula ne baganda ba pasa bujingo bameka abasabira mu kyaki ye nga bawaayo ssente bangisiza nga ntaddemu n'ebintu byange nga tubiguza ne mukyala wange bajinjijako ne bansiriwaza ne bankwata obujeka ne kapeti wali bubeze mulavu no waye ebintu mulavu nani ababera mulavu waliwe musoro goba nagwo mulavu musoro kati tugambe ki wakwala TV nga teri akukase nojimuwa kugambe eri bo tuka bajjamu obwongo balina ekigini ekikuyingira ne bakujjamu obwo soko mukwate mama A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno amala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangeba ku namba 0752 tugoberera nkubuzizaako nenkwebaza emirimu gyotuusizaako engalo yonna gy'oli tukomyewo nate tuli ku Uncle Bean YouTube channel tuli ku Kimbwa Updates. Uncle Bean ndi naye wano akoze olubuto ataddeko ekikufiira naye bannaye yakola sede jangu obuze ku bantu Uncle Bean jangu obuze ku bantu yoyo musajja mu buli kimu kyalina ku mubiri kinene bannaye ogamba oti mbadde ndi lakisinze obadde owumuddemu kye bayita rest era kukusanga eno mu kafo kano ono wowumulira elastic ono Uncle Bean musanze mu kafo bakayita Elastic Gardens and Events awaze wawumulire naye nga katukano mukavumbulo otya mu kafo ka mukwano gwange akolerawo biki bano bakyali bange tubeera wano bobaka tubonoonyeza osanga wano ku Elastic Gardens and Events tuba tuwumuddemu wano bayita erunguja mu kitunzi wano bakolerawo n'omukolo mbaga birthday party graduation baby shower everything wedding meeting introduction meetings meeting oku mulimu campaign meetings cabinet meetings cabinet ezijja wano sebe zigenda president ezizibera mu State House cabinet meeting ate cabinet omanyi kitegeeza olukiiko lwa minister ministers gun cabinet cabinet y'omulimu oyinza okwa cabinet ya company tugende ku Elastic n'abakozi osobola kuba ne company yo ga cabinet yange yonna nagisitudde cabinet ya family yange cabinet y'omulimu gwo TV eyinza okukola meeting negireta wano president Museveni ayinza okugamba conference meeting kagirete gundi kayitirivu balina gundi balina emmere baana we bazannyira emmere yonna ogisanga n'endongo tulinawo olunaku lwa movie okola movie empya new movie bateekawo screen abantu ne balaba osasula ekyakunya biki nolaba movie empya ezakufuluma nga boogenda mu cinema
parking njirabye parking ze walinga kye Malembe security good olutadde mu lokana kanjoleze nawo bwerere mwana nayo ze moroka bwerere bojjango otegesa wano omukolo waliwo sogamba nti motoka yange ebadde ddugala nosiganga okola ebintu byo wali motoka ne bajoza naye bojjango ozze kwoza motoka osasulayokko bojjango ozze kwoza motoka yekulese tozze no munda aha neni n'omukolo wano meeting zange ojja olw'ebisolo by'abagenyi ennyumba ngerimu n'effumbiro osobola okuva ebweru kule furnished ekiza kitire osobola okuva ebweru osobola okuva ebweru n'okuba kubisimulo gange banna njagala muntegekerewo ennyumba ewedde byonna feel furnished ekyo kyogambye fule furnished ekyo n'ojja buzigo oyingira buyingiza migugu ate bano aba boda boda ayagala kubamu kamuka tuveemu boda boda nedda ine rate zaabwe bali mmeka per day 150 kitegezwa bodo omujjemu aye kadi oli muloni nga wicho tega omunana kitundu yes ngwengo kina zisulamu musuzo so kadi nyumba kati ngabo gala matiribo ojo omuzawe ekigeje bali bazimba studio bagenda kuliko ngana music z'abayimbi ngojja osobola kujja n'oyimba oluyimba mu dakika 5 n'ogenda n'oteeka ku radio mulimu robot ofuluma naru yes oyimba robot ekutereeza eti bane muji wano ero nguja kitonze kukola nsi wenyine nyine akafonka labe kalungi nange kasanyusa nawe wanvumbulira mambo restaurant nakumula mambo abakola embuzi enamba bampa baidha mambo batumiddeko nnyo forgot yenkansanga neyo kupaka kwa paka manager Sadiki yali bakuyoko paka manager Sadiki ali kuya paka paka nkadde moro waggulu kuliko mambo restaurant tukawe ekyo kulya buli kyakunywa ekiri oli musiramu wosalira we wali ne obuga nti bafumba embuzi enamba olusaniya bagikutusiza ne woli bwe embuzi enamba ngerike jirikani obutunda n'ekyo makome simanya mitwala na mwetano ngosirika jabayaye bali abasoko so haji mambo nkabuli haji ndudo kulaba ko haji mambo nendo zanja kunonyako tudemu tunyimyemuko abana bankolako enkoko gye bampata yali yakusaaga yali ensufu bane batuba enkoko unakozi ula batwala gitwalekera nalongo bizigo n'omusenesere n'atwala enkoko yange inshallah kazi bakuweebwa inshallah tazimba so akafawe keeko elastic garden n'abaana alina abaana bogira lusooka no bateeka bofuna ebyabwe ebyokuzanyisa ebyabato washing baby ki washing baby night parking kweri oba byonna biggwa wekwata enamba y'essimu eno 0776 18 80 17 0776 18 80 17 oba 0705 77 84 27 oba ine embaga yakuteeka kwanjula jangu wano plastic gardens and events ejja kuba okikwasaganyiza feri si byakupangisa ndongo byonna weebiri era byonna weebiri si byakupangisa ndongo era balina n'ensonga bbawa ne bakolerawo omukolo gw'obwereere guli eddiguli y'ekiwani yogamba wano basinga n'amayumba gye batayewabadde omukolo amayumba kingo giresi zikuluma tulina zikuluma waliwo ayinza okuva n'amayumba ekiro basezireeyo ababaddeyo watolina mmotoka yiyo omukolo okuva obulabe endika tezagenze abasinze bonna sindika endika njavu abasize babadde basuubuzi bamusigalo baffe tebagenze bamusigalo baffe okumbaka walabako abasingako nga bonna basabye okwanjula kw'omukulu okwali banyomba ittembe entebe kunene okwali ku TV live okwali bakatolo bwama oba yali asabire bagasumba omanyi kyo katolo bwama yali awamusumba eddagala ye musawo we yali amusawula katolo bwama doctor yali wiki doctor yali musawo w'ekinansi yali mugundi muwonya sijja kimusiba ko sikiwulirangako yali akkiriza mu buwangwa yes kati wakkiriza mu buwangwa oba malina okuddagala waliwo yagambira akasukutofu kamu ddagala lyange yaga ekyana tekifuka mu ddagala lyange naye kati tasobola kubanga ajjanjaba omusumba abeera yeesiga Katonda igwe nga yasabira amafiina n'atagwa amafiina ayinza oba emizimu gye mingi nga gyali egy'amaanyi nga gisuka ku maanyi gabujiika kyamulabisa musumba kyalabisa babiri bombi ani nani eiza buli omu kuliko ataaliko mwoyo nedda emizimu gy'amafiina gireka gyali gy'amaanyi obanga amafiina yataalinako mizimu ate kati abasumba tumanyi bo tebagwa bo be basuula anti omuzimu gukyankalana kati kyegeeza eiza oli gwe baasabira teyalina
Gafere angajire saka aba mu motoka saba wabera bwe jibeera omanyi era baba talina abafere yinza okuba jiba mu nsawo abate yayina ate tumanyi kituufu abate batuleka mu bbanga tetumanya ani atali nani yayina anyway niyo mukolo gukulike wagenze gwaki graduation degree enfere adiguli mfere eki mfere yadala nkalango ka university niko tutegeera nawo kubuuka yadala wamma university abatitiviza nnyo eka milioni wezo kabira mikolo kye emirala gyabaddeyo sinalaba graduation walala wonna ngaga nti twakoze graduation nti alisomedde eri n'ekirala graduation njo zibeera nga zibaddewo university yonna social media nazijjula ebifaananyi webale nnyo sinalaba muntu mulala yatikiddeyo kale yasomye eki mawulire katusaba banasoma omulimu kwen TV ate ajagaza ki nga balina TV yaabwe ate TV yaabwe ina ssente ate yaki nga bonna kubasabiriza ezaki ez'abantu kati basabiriza satellite TV tosobola kweyimirizaawo na ssente anti bagenda gaziya si satellite si kugaziya kuteekayo okusasula lenti mbu kwe babeera bagenda basalako mbu kati ssente ezirina okuyimirizaawo TV zirina kuvaawo ndigeera ndowooza naye ate nga zandibadde ziva muti kubanga batuga TV ne radio byebisinga obunene TV ewulirizwa ina social media put radio emalayo Uganda yonna kati ate kyaki bali banye ziva mu kyaki kuba engeri media gyeri Christian based gyeri ku musingi gwo naye kambuuze teri balokole balina bulango buyinza yimirizawo company abalokole teri balokole balina company na bulango bayinza abalokole banja balina business z'emanyi lwaki bazireka muzeeyi wange mukadde sakamwa alina company growing financing aina muzeeyi waawo otanso kwesi okuluganda bali sebo likojjawo wange anze omuntu omukulu aba muzeeyi egamba nti kojjawo siko kojja wange ate gamba nti kojja bini muzeeyi sekamwa kuba bamugana mama wange muzeeyi sekamwa alina growing finance ya sente alina langi ya trust paint mulokole nnyo kati abantu kikekyo ngo balina mu kyaki ngo olinamu nga abantu nga 10 kyaki ebesobola okuyimirirawo ne TV eyimirirawo ne radio eyimirirawo kati ebe wamusimanyi oba teri bagagga baali yali abooli yekoba nani bagagga bavaayo twasigaza waliwo bawusigalo baffe kati bakolerayo ne beno bemutika ku sande ne bajja ne bevulunga batike bwe nawulira kinaako ojuli omuntu omulamu oyinza okwebeeraawo bawusigalo bakikola nga talina kyakuddako kyakuzazaako oba ate kati waliwo ayinza okwevulungawo nadda mu motoka awusigala wali awusigala parking motoka nagenda nakuloba awusigala nedda sewa naye mukulikeyo mudigulize enfere diguli nagizeemu ebintu bibiri omusajja yaweredde omuntu omukulize yaweredde yakula edda naleka beyazaala era makula tereza ebigambo byombu musumba webale kumpeerera school fees abigamba webale kumba abaana bo school fees n'omumpa webale kulabirira bumbuzi si bumbuzi kubanga by the way kino ekintu mukikwate bulungi omukyala wo somuteeka mu ssente mukyala omuntu gwe webaka kugosola naye akusula mu kifuba omuteeka mu ssente okimanyi nti osobola okumma nnyoko ssente noziwa mukazi wo ane Bible egamba nti bwato kyanavanga alekanya ne kitaawe webale ne bafuka mu bijja nasiika n'omuntu era tetukimunenyereza ne Yeremiya 25:5 ekyongero kigumiza nti mugende mufune abakyala mbawase amuzimbe amayumba mukole ensu kuba mu ggulu tebagenda teekayo baga nti tubasanga ku kitanda bameka abasiraamu babaayo ate wadde gw'abasiraamu tuli basanga ku kitanda bameka babiri batwalako atya ebale nnyo naate bali waliwo ne chance y'okuleka bonna waliwo ne chance y'okusangako babiri bonna ne baleka kusangako basatu abakyala babiri n'omusajja omu ne baleka bonna oba ne batwalako omu Katonda agenda kufuna obuzibu abayira tetunenyeza musumba kola ki nena sose nange mwebaza okuwerera omuntu banayi tetunenyeza musumba kuwerera muntu we fiance we but waliwo nalabye ekintu ku mukolo ogwo kyasansanyusiza musumba adde ali mu suuti matiribonera kali mbukadde nga buna enyirira kyokka nga musumba munne ate okubuulira ku kyaki atuddawo musumba kasaayi sirwadda ng'ali mu kisaati kyegundi kyawilibalo bino ebyekawempe wilibalo naye nga taswala naye nga musajja atwana kwalidde wali bwati ne ku kyaki ate okusabira abasabira bammanyi pasa kasaayi ngoye zabeeramu bugingo tayinza kugamba nti kankwata omusajja ono mutwale mu botiki gentino naafuna engoye ng'omusumba alyako ekitiibwa abeere n'ekitiibwa kye oba okumuwa kuziza ayinza okuba tezimutuuka naye omutwala muyinza okuba ne program ya kyaki nti buli myaka myezi 8 webale nnyo myezi 3 ayinza obutakikola bwoti kyaki esolooza miliyoni 3 omwezi
Toza kujjako milioni 10 noga nti omwezi gule metro. Musumba yabadde mu kisaati ya Urubalo. Saati ya bantu bayinza ga mujereza Musumba. Bagende banonye video. Munonye video mulabe Musumba yabadde atudde omusajja yadde yezinze bwati Musumba Kasaayi. Oba yadde mu suit. Ye second pastor. Yes. Be basumba baliwo. Ku chachi. Aina ne chachi ye Kasaayi namuyita namugongo. Manyiye Kasaayi. Bandagire namugongo. Erinnya lyava ku kyalo ku Kasaayi. Kasaayi ova Bukerere. Yeserwa dda. Bove Bukerere. Ano daka kaluba katana Kagere. Bove nakagere odako Kasaayi. Bove Kasaayi odako Kiyongo. Kwati Omusumba oyo mugire. Yes. Manyi waawo. Kasaayi onasulawo ko lumune moroka yange ne vulunga emirundi jalinge ine Kasaayi awo manyi Kasaayi era kasabaga nti waliwo nye emisamba mulimo n'ekibira kya Kalitonsi waliwo Kalitonsi ali manyiwo kola ku accident ya lumu kakati kwata pastor Kasaayi omuteke mu sente yalabise bulungi bana ku mukolo ulogenda ofuwa sente jana yagira by the way waliwo n'ekira kye nalabye nga tuvudde ku mukolo badde bajja kusuza ni interview Mutebi nti yadda mujja ko interview before mukolo najiraba n'agamba nti ye bamutuukirira bangi ngo baloya asatu awabe agasuka asatu omuga agenda ku CID genda ko police fe tugenda kuweza tugenda teka mu sente basibe n'agamba nti n'akiraba nga tekisikola nnyo makulu kusibisa mu nze nebaza mukama abaana be baberenga nze nebaza mukama bini wa P3 nti yaleta baloya abasoma degrees abe kusendeza abanyaabwe ne ba CID ba CID ne baani abali kusendeza government bano basibe bini era ni abasirikale era nebaza mukama nti gwe wenyini wakiraze ensi nti no okutiisa abantu okozesa abantu abali mu government omuli ba CID bagala kukwata ba CID bamutukirira ne baloya bansibe yagambyeko gwe yayogereyo ku linnya lyo ate kati waliwo omulala amubulirira ate pa ate Sabazondo tamubulirira Sabazondo presenter ate pacho tamubulirira simanyi naye nze njogera ku kyange ega nti omuntu omu gwe sasa matimba tamubulirira omuntu omu gwe yali agenda okusiba nga yali agenda kusiba mukufe abayogera ku mwanzi yasooka okwogera ku mwana we naye ate samuvuma omwana we nze nayogera Susan byeyaŋŋamba nti linnya lwaki lyava kuno kye nayogera gwe wawa history ya linnya naga nti Susan yaŋŋamba omwana afuna erinnya lwa nsonga bweki kati nomwebaze kubanga yamala naye kuba namwebaza nze alimba tabalimba nti nno yabivaako ayagala kunsiba oyina omwana nze yagambye atya nti yagambye ntasobola kusiba kubanga tayagala abaana bo bagambe nti kale data bafali mukomera lwa mukazi ono era bagende mu kyakigala abayambe kakati kyakigala eyamba batalina batata be bakola ki babalabirira kati awo ensabira mukyala makula kwate ekkuba ogende ekitendo gye abaana Pastor Bujingo kubanga takyabalabirira obaleete mu kyakigala ababera mu kyakigalo tebalina bazadde mbo tebalina abo bazadde balina nenga tebalina busobozi kukola kubanga agambe wanasi batatawo kujja kudukira mu kyakigalo abaana bange bajja kudukira mu kyakigalo kati kwata abaana bagundi kuba sina musibe obaite mu kyakigalo kubanga eri twakyagenda buyambi gwe wenyini gwe wayimirira wakabu dining n'ogamba Pastor Bujingo ajje ku mwana we Bungereza obuyambi bayimize n'adimye okuwaayo serezaawa nze kitende bwe batwala omusange kajjansi gwe wenyini n'ogamba nti nno akole ki akozesa amaanyi gakubira abalamuzi omusango baguvube era tegutegerekekanga oyo amakulu alimba mbu teyasiba byapanga bulala ayagala ebintu ebi bininga ali mu kkomero banga mufu omuntu ayinza okwagaliza muno muyingize kye kyaliko abalimba naye ate nze wamufunye obubi ate nze manyi buli kyegenda mu maaso nkikola ki nekyo bini singa bamukwati ne bamusalira ebyaku 7 tasobola kuva mu kkomera nga mulamu bagenda mukola ekintu mukomera oba batanyigidde kukomera tumukolere ebweru ekintu nga tugwatale muyeekera bayinza okukola ekintu mukomera babikola bayeekera ate nga gambye awaliwo baloya ne side bamutukira baloya 30 bali ku muntu omu kati mwasomera kibaloya idiot lawyer mu Uganda wano ng'osookwata lawyer n'omugamba nti genda okebere ekkubo ogende mu kkubo ekolasi gwe bakoze yereeya gwe baakola leya je sente ze twasasulira nalemo kuleta report tulete ekintu bulungi nnyo kambabbireyo manyimu actually you are cancelling you and analyzing you degrees the fake degrees in Uganda very more why the fake lawyer is a more kutegeza the dance lawyer and regardless and the nagalarious lawyer is a more like your client makula njija baloya 30
nga mutuddeyo muteekemu ssente Bini ayogedde ku Makula bya musobya Bini Makula bya yasobya Bini abyogedde akoze olugambo kati mugenda sibani 10 ameka bakola enguudo leya nga tezituuse ebasindika loya agenda alukebe baloya ba Uganda batudde tebayinza gamba ati neka oluguudo no lumaze emyaka 2 ne modimoka katugenda tunonyize kampuni yo tugiteke mu kooti ekintu ekigase gwange lyaki eryawamu otegedde bulungi nnyo ekintu ekikola ki ekigase gwanga lyonna wamu Bujingo yavaawo n'ayimirira n'agamba ku kituuti abaana ba Bobi Wine ng'ayogera ku baana bani abaana ba Bobi Wine bakola bikimbo bingi bakola ku baana ba Bobi Wine nti alide ebisiyaga bamukute n'ejjage gundi Susan yagamba Saidi bamutuukirira abasaidi bamutuukirira ne bamugamba nti omwana yeetaaga protection okusinza bikiraba omwana muto taneesayo ya 18 Bujingo bayimira ku kitundu yayogera ku baana ba Bobi Wine abaana ba Bobi esalirawo babaliridde olwakapya ke yakoze nti mugamba mu Uganda empya abaji basuubiza bo bali mu America temwalabye abaana baabwe bali nabo abaana be balina passport gutena wadde erosireta obongo obunafu oba oyogedde ku baana bo ya bigere Bujingo agamba nti abaana baani bachagulanye baliridde bali mu America balina ne passport gwe tolina wadde ndaga muntu Bobi Wine yabasibiza ki yabasuubiza ensi empya Uganda empya correct Pastor Bujingo ogamba nti Katonda yakutuma okusabira abalamu abalokole n'abatali balokole era gwagaba omukisa attractive like a magnet emmotoka gyo parking andiga cheji parking endiga choka teziri ku level emmotoka Bujingo gya parking asende meka eyo V8 Lexus kati avuga Lexus elinga mu 3 gye yakavaamu yali mu 5 bina ebyenzirugavu ennene namukati mulaba mu njeru eyo emmotoka eri milioni 5 lukaaga lusanvu ani yaji parking twetaaga sende meka okuzimba kyaki olukaaga lutandikako yatusondesako oba 5 oba 3 za pulani kuba pulani kamubbireko Pastor Bujingo oba ova ku kyaki otwala kandi abasoma tebatwala ngo ina mune tinted oli tinted for security tebatwala security kingo ida Katonda bwali otandika waina security oba Katonda yamanya nti anayitanga Katonda yatamanya reka tugambe ki Pastor Bujingo ku radio zoina ne TV zoina bulango bw'abantu bameka bwoletera obwerere ku kyaki nga ku TV gwayagalize nnyo abantu nga wakyaki obo abantu abalala gamba buuza Bwino babalokolebo baliwa bawagira tuveewaawo bw'okola omukolo abasembera nnyo ku gundiyo baki beebweru ndaba beebweru ab'omukyaki bawayo sente ate Pastor Bujingo gwagamba nti ndo Bobi Wine yasuubiza Uganda nti abantu bali mu America waneeno nga tonnajja baana b'okubuyambi omwana we yali asomerawo si Bungereza wali omuwerera emitwalo 10 wali omuwerera emitwalo 10 ate gye bakomi wali oteeka sente emitwalo 8 buli wiiki ewaka ekajjansi nga ze bakozesa buli wiiki olina amasomero ameka gye wakulira e Masaka gyoga nti gye wakulira gy'otaddeyo n'ogamba mutuufu twakola nga ne school fees twekubyapi ng'ogataddewo olina amasomero ameka Kanani okay mirundi emeka gye tulaba Red Cross aba Uganda Blood Bank abakuŋŋanya omusaayi nga bali Kanani bakuŋŋanya ku ndiga z'omusaayi takkiriza bameka tezikyalina musaayi oba endiga tezikyalina musaayi bamulekwa bameka bogamba nti nina orphanage abamulekwa kati nabazimbira amayumba waliwo omwana gwe yalaga jjuuzaawo yakolerera kikolerere bagamba nti buli awangula enkalu tugenda kukusomesa olondawo okole ku soroti oba tukusomese yawangula nkalu oyo n'asalawo bamuweereremu ne bakola nti omwana era yali asomera waneeno wali yasomera naleka asomera wali nga ku lubiri olwa Kabaka ya UCC Christian Uganda Christian we yali asomera oba lawyer naye amusangira asoma teyamujja mu P1 tamujje ku 0 yakozesa mutwegwe ye muntu akutandika bitandiseeko yakozesa mutwegwe omulagwe mwasubiza ofuna omulimu bamutanga maseruka era yali mu nkalu yagaba owangula enkalu oba okwata kigwe tukuwa omulimu bagumuwa yo badde obuuza abantu bagira twalaba mbaga yambidde nateka sente twalaba ekivulu kya misa kinateka sente kati bwe yateekayo sente y'omuweereza wa Kanani w'okusoloti omu mu milioni 5 z'abaana balyoka bakikuba mawulire tugambe nti nasondera baki abantu oyo Bunyasi Pite yakola embaga yamala kulekawo omukyala we yalina omukyala gwe bayita Anet yamuzaalamu omwana omuwala omu bwe yalekawo n'afuna omulala w'oku kyaki mukwano gw'ababiri gwina Bwino Bini taddamu kulimba abantu don't shut up don't disturb the people please
Shut up, your beautiful mouse. Shut up. Ani, bujingo oba omukyala. Every people is abusing, good, disturbing the people. Yeah? Every people, they disturbing the people. Oba doga amanti buli muntu asumbuwa omuntu. Alimba abantu. Abantu abalimba abantu. Dozo zegeza deceiving. Kiza kitiri. So akatambi nakalabi nangawo. Alimba. Tacha ina kati. Bini yeba mwagala mufu. Yalinya yapama mugati. Mu interview eri jobadogera ko mbadde nkyali kubalooya abagende w'amakula bawabirani bawabire 300 nze sawulira ngagamba bini ya nawulira balooya bini ate kati ani yapama mugati goza meka bali bayogedde ku bujingo natanyega omugati gweke yakupama gweke wafaayo nagopama basa gundi gyali matini yes omanyi babeka abatya uyu bamutyanga bujingo ne makulu kabalooza banene bamutyanga baba nze abagamba bannayo no temuli naye agambe mumufunirako naye afunira ku bantu ku baganda ba makula ne baganda ba pasa bujingo bameka abasabira mu kyaki nga bawaayo sente kubaga mubabulo mutayinamu bona ku baganda ba makula na baganda ba bujingo bameka bali awo nga ba asha sisabirayo nsabira ndudo genda yafunira naye ku bantu babala afunira ku bawusigalo bafu ngana we omufunirako simufunirako atenze aya gambe omufunirako mu YouTube ndi oyagala okukola sente tandika YouTube bwe nali ku short na YouTube wali yera ku omusala buli wanakola muki navayo ndi kutaka ndi wazipulana ni ngobubi musajja agamba nti okole we byakesatu enyomba je nali mpangisiza nga ntaddemu n'ebintu byange nga tubiguza ne mukyala wange bajinjijako ne bansiriwaza ne bankwata obujeka ne carpet wali bubeze mulavu no waye ebintu mulavu nani ababera mulavu waliyo musoro goba nagwe mulavu musoro kati tugambe ki wakwala TV nga teri akukase nojimuwa kugambe eri bo tuka bajjamu obwongo balina ekigini ekikuyingira ne bakujjamu obwo soko mukwate mama bana mukwate omugaye ngija nzuno nzija mugaye tumaliriza nzija mugaye tumaliriza nabadde naka recording wano naye kati maliriza tukirira gaye tujja ganyoyo kasoda kajuisi ezubu kiri nti omusajja noyogera mufunirako mufunirako ki nedda omusala gwe yakukuwa kankubireko tewagwote mutya ati abaliyo bameka bola abakozi ba short TV ngo basanze bagenze Dubai humura mu ngaba TV endala anabe gundi yagenze ne team ya babasi abe kitaka abe akola ki sports gundi yamuko bade South Africa gundi ya short yamsasuide para plascon eyali basanyo omukozi wa Mourinho kinyonyi n'agenda naye omukazi baba ina system ya 20 myaka 3 nga tokulakulanye mu myaka 10 je bakamala nga bali na house of player so tuje twale katukunganyiza bakajongerako mmeka oba nekirala kubakozi abali abaweza emyaka omukaaga aliwe yaje talina makaka tinga ya ndoza kati senkubuga atandise somero oba gondiriye machindi alina eriago ndi akayimbira badaika bwanonye bali bameka era naye kwali kwa founders ku church senkubuga yali atandise gaberiwa church yali atandise church gaba kubungao senkubuga ngegena kola ki singa kati senkubuga atandise TV yiye kati kula naye yali agala kutambira ati kati timu kula akulana naye yali agala kutandika kuwa kitambiro obaje ekyali yo simanyi mukama kirize chenkubuga eriye wabujinga ekinene njo ino kola ogula ya 5 ku 10 n'ogolo n'akamotoka katini obulamu obumanya butuuse naye asasula bana bagamba asasula saba yo kusotinga manja nga soti yali ampe emitwalo 5 bwe basalako ne fuziganga na mukaaga okugira nagenfuna obudde bona atenga togula mmere togula nasooka kusasula nyumba nga nkyasula nyumba ya mitwalo 2 ngosigaza akabiri mu mukaaga kati transport n'omugata gotamuzaamu nga tosigaza obojja gulako zikaze ettaka oyanza okugamba lwaki wapangisa ennyumba emitwalo 2 15 teriiyo eyo 15 eri gundi eri buloba olinyawo omutwalo okujja ne ku mulimu otuuka osameka oyinza okkeera naye natuukanga nga ntandika 12 okukoleza okumakya nga nvaawo emu ey'olweggulo nabadde ndaba graduation omukazi n'asituka n'agamba ligamba diguli ekifere nadi naba matikira ag'ekifere badde balanga gundi kubanze naliyo ero kampuni twagirangiranga nga batuwa n'ebikopo nga tetunaba kutuuka kunakula matikira basooka kugatutegeeza mu kyaki nti waliwo ekyamagero kyagudde maka g'omusumba bameka abatikkirwa omwe batateekako ye weebuuze social media ando za social media account za short
Lwaki kubeerako bakozi ba sooti balala? Oba bo tebaba na mikolo. Ne program eraze bakola. Tebasalasala program kuteekayo. Go social media buli wobikola osanga kaani nani? Musombale mukyala. Oba abakozi tebagala balabisa. Nga tebalina abakozi ba trendinga. Babazimbe. Abalokole tebazimbe ekyo tebakikulimba. Abalokole tebazimba. Hasa bugingo nze njagala abaana bali ku church ku kituuti kyo. Ku kituuti kyo. Ogenze ku church? Ku kituuti kyo. Ku kituuti kyo. Bamala okusaba ogende mu parking bameka bayingire mu motoka. Nga badde baweereza ku kituuti. Abo ku kituuti abaweereza bona. Ani ava ku kituuti nakwata isumuzo? Nakwata isumuzo naga ndi mu haliya yange. Buli yajja naye ali yange ali ku kituuti yaggwawo. Bangamba omwale yatonda emmotoka ina agiwaayo nagwa neddalu. Nigono gwe bali mesoko. Nga ina saloni ennene alina akamotoka ke yedda yamaliriza alize ku zero. Waliyo n'omulawi gwe navayo nga ina saloni bamutanga Shami muyimbi. Ya backinga nga Buchaman. Waliwo ekitwala. Kiri ekireba kitakiyo kayola. Waliwo kikayola. Mukokota. Mpenduze kiri wala kikindona. Nawe bayinza okukonola ebi. Ate nga nze bagino batanze just ndi Diguliza kifere. Kale balogamba abatukirira amakula nga mwagolusiba bbiri. Waliyo ebintu ebyetaaga okugira. Kati oya guyongera busongo ku mukazi. Kati ne diguli ero gikubyemu ama. Actually nze makula wagenza Cavendish noga ne makula ne bateeka ko pistol wano bwe bati. Ngabo oyina abanene. Ne bateeka ko pistol banga nti wetonde makula sisobola wakirimfa. Tajaki ko makula mchala musu. Wuliriza kugambe agala bintu bibiri. Bini bamusibe emyaka nga 10. Ate atuke mukomera mukoleramu ekintu ekyokubiri. Bini afe butwa. Bagenda kusiyagira mu komera. Wuliriza ekyokubiri. Bini afe buki? Butwa. Nkubirako makula. Makula wuliriza bulungi. Ne banteeka mu komera. Ne banteeka era omulamuzi nze kugamba gwe walindeta maaso go. Bini bamuteeka mu kooti. Seetaaga looya. Ojja byemalira. Yesu bamukomerera naye yalina abajulizi. Ani gwe yayita nagaba ne muntasi mu lwanene nabano. Ayina. Abamukomerera nego balyebulako okutuya kuzaako ye mwennyini. Gwe kati abamukomerera bagoza nti Yesu tumukoze eki. Bamaliza baloza tumuwangudde. Baloza tumuwangudde. Ne kyambalo kino bakirwanira. Webale nnyo. Wakeena ku bbiri nga ali ku kyala atambula. Bini ndo boli muteeka mu ntaana. Nze kyange kyaggwa abantu baabuuka omugati nagupa mama. Sisobola kwetu. Omwana wange okufa amazima ga Katonda mu ggulu. Ne wakuteeka mu kasenge ne gawe wetonde era tosobola. Sobola ne bubunijja waliwo ne yampeza audio tugenda kusibako ku nsigo zo tugenda kusibako block. Gwerinda. Biki nga Mr Bean oli gwe nalaba mu film. Alafu njira nga bamusibeke block. Ntibagenda kusibako block ku kidini. Kale bulira idiot minds. Ku kidini? Cities is outside kidini. Ezo si kidini. Kireke ezo ziba testicles. Kyekimu. Kidini zezo munda. Kyonna kyekimu kisigala nsigo. Wandigambe nadizi. Seeds. Za nadizi. Seeds. Sinadizi. Nsigo gende kawanda ne bazikuwa. Zaliwe nazo. Kali mu bufunze oli ku sandi woni di. Kyeki. Otambulira mu kwe. Nedda ndi very comfortable nti message yatuka ja inolaga. Nanti la oli ku warning. Won china nze ndi comfortable. Kati kamboze. Obo mukyala ayina balo yakubiba 13 malamba goyina ki? Katonda. Atenga jiwalokokera. Wa. Eyo. Kyogamba kankubuuze. Nonya y'abasiraamu abasinga okuba n'eddiini wano mu Uganda. Abasiraamu? Sheikh Kasim, Sheikh Mafu. Kati gende wa Sheikh Kasim. Omugamba akuwe bajjajja be 10 nga bonna bali basiraamu nga bajja beddingana. Izo bechizo. Tusanga bujona ebijja by'abasiraamu nga kuliko abakatoliki. Webale nnyo. Kati honga nti nalokokera wabi. Waliwo nalokokera mu bbala nanyu omwenge bwati na chupa ne musanaga ne kati nfaaki. Kange nendo kanzire mu. Nenge kirowooza kifunidde wa? Mu bbala. Bucho okujja ku mukolo gwa matikira kitegeeza ki? Tuwali mukozi wa Soroti. Ezo kyemmanyi. Ate mukwano gwa makulu. Kyetaagisa makulu okuleta emikwano gye egiri kuloza nnyo ku mukolo gwo. Emikwano gyo gye gino okubaawo. Omukozi wa ne musumba naye aleete gye. Ngani? Ono omukazi w'ebuziga. Mukazi ki? Bano omukwano gye w'ebuziga. Mate simmanya temumpi. Tomanyi ono omukazi avuga jagwa. Tatera nnyo nabeera mu ggwanga jabuzi. Mate simmanyi. Kale kyentegeeza buli muntu ajenga n'emikwano. Oyina by'osiigidde gwe. Siyina byama. Ine byama mugamba. Oba musomba ajje n'emikwano gye Lugazi. Simmanyi. Acha bunti oyagala. Andi mbanda ba omukolo obw'omuntu obw'omuweebudde munno omwagalwawo. Tumuweebudde naye nga tubasabira buwanguzi.
ane nalabye waliwo omusumba gwe nalabye nga yaniriza abaana be oba musumba yakalabye ka video yako ba ye kiyalowoozezza nalabye basa mutesasira abaana be nga bava okulaba ku mama waabwe Canada gundi gwe yavuma Susan gwe yavuma obusiru gwe yavuma obusiru timusiyazi kati abaana be babadde Canada abagenze kumulaba ko mama waabwe era kuba nti naye uwe talina video nga ali atawa omwana atya omwana we so wakwerabisa sayagala video naye abaana bakomye mu church ne babaniriza n'okuyimba ne bayimba abapasta bujingo tumulanga ko ngageze ku birthday y'abaana bakati bakyakuza bate oba emyaka yagirabira oba bana tebamwe yagikuzaako ko ejabana yakuzaako ko lumu tobane yavana agane ku ya dolini wano kubaka baka ngaayogera kiregeeza kyekyo ayagala fame bana bujingo ayagala fame dolini azalibwa ku matikira yali akuba dolini nti okuze kati yali okuze afumbirwe bakulujja ambu okuze kati kola ebibyo yabanyi dolini atonde bya bujingo yali amukubira muri nti okuze sebo mukazi gwe kati obali bambakazi kale ulira mbo mwana wange mbu wish birthday yososo laba tegeza pasando naye seba emyaka agida abaino mwana emyaka 3 pasa ujinga ali mu nkaga ndeka nawe ate omuntu omuntu mwagala tomuwayi ate simwagala lwaki simwagala lero akuba tulina ine sematimba nangamba nti yenga yesawazi na ine emyaka 45 sematimba naye mbw ate yabeera ne Susan nga Susan yamusinga obukulu era mbu ayinza oba aleebaleba olw'ataano sematimba yabingambaawo ngamba wa yabigenda nnyo era ne mbivaako bimanya so amatikira baakuyita wazalayo ate nze genda fake degrees lwaki ogita fake badde balanga ate agenda kufuna mulimu wa ne bujingo okuddayo okusoma gundi ono omugenzi Faza Lukodo ya misa wa integrity yavayo naga nti abasoma balina osoma bujingo namwambalira mbu Yesu yasoma wa Yesu atuma Katonda atuma batasoma biki wama basumba diki n'abawudisa mbu tebasoma naduke wakayiwa nasoma diguli enfu je baga nti enfu tojukira mama naga nti kayiwa sagira bako ne mukolo gwaliko kuti so nesala ku bipapula bye ate wino bira ngera basirabanga ku ttaka lya feri eriye kandi twasonda ekyapa ochali dikeryo nga why not twali sonda ebimuntu sola byeso ngabera betulabanga ku mpapula zibula solo batajanga zanjula ku kanani naye so twasonda yes sebo byonna bibanja man no mukwate bujinga ina yatunda ina yatunda nti yatunda nteze naja nakula ne akati ebintu ebimoto sola byeta mu lujjudde kati ebintu ebyo kati ngebyapa okireta no gawani cyapa kya mu kikino mu kiwangu mani ba mani so base no bwangule ekikopo kyogamba ekitwalira mu kooti bwe bakireta ne bakiraga lwakwanti musumba lumu yekuba muoko yagenda nga nalaga sente ngaleta accountability yefulo wamazi naye talaganga ko birabo byagundi bimu bya 10 na biwebwayo alagaze vude nambole tawayo bino bituwayo Sunday Monday mu weekly days nabane basumba banenze ndinga ngo mpa accountability kati twagala buli mwaka oba buli mwezi 3 agambe banne ebirabo byammwe omwezi guno bivudde mu sente bweziti kaumbi kamu n'ekitundu era tukozesako don't fool that people please don't pull up your socks tafulinga bantu don't wamajja nkula sticks gardens erungujja otekewo omukologo otekewo gundiyo otekewo wedding gundi meeting ademwe nebyo kunywa tebiseera nebyo kunywa nebyo okulya emmere yawe ni fantastic emmere nonji oberenga oba akubira simu yawe 077 mukaga 18 kinana 17 077 mukaga 18 kinana 17 oba 0705 77 kinana munya 27 aba chimba wa plate simbajukiza haji miti mugendeyo mwongero atune mu nsonga zamwe abasalireko olokutana bangambi abamukubire nnyo olokutana abera mu kusala lunaku lonna abera mu kusala atata kukwata simu badde mungamba ngane tumufuna ngenzo okukizula nga mukubira nnyo Friday so mukubire munaku zina endala oba mutekeyo ka WhatsApp ajja kubanga akuddamu gwa ine ebizibu ebyenjawulo tawanyine omulimu tawanyine ebisirani na biki oli bwero ogoba ku mpapula we bitu n'ebintu by'ogobagobako ng'omuntu so kuba kwaji n'abanoonya abaana abanoonya olubuto nyinza omusindikira waliwo mukwano gwange anoonya muto waliwo yali mukwano gwange nyinza omusindikira anoonya lubuto mukwano gwange talida anoonya mwana anoonya gwalina eddya lyalimu yazalangako alina eddya lyalimu gyala okubba ebintu naye akuba ebintu yayinza obibbayo ng'amaze zaala mukwano gwange gyali eyo abeera eyo eyo
kale kati mukwano gwo akube ku namba 0 alina ekitogo gye babeereeyo alina ekitogo babeera mu busireeyo anedda kyo kyangu nnyo kubeera kizibu okutwala ebintu by'omusajja nga tozaddeewo kati omusajja alinayo ku baana simanyi sisuubira kuba mwaka omusajja soba omusajja yatazaala kuba n'omusajja ndaza talinayo baana talina baana kuba simulabako ku birthday ya mwana n'omusirangako nga postize mwana omusajja yali awasaako oba tawasaako bwenzi agenza ng'obumanyi embwa ennume awali omulundu gwe wekola ki wekyama omusajja wano naye kati oba ya comfortable etinga yali comfortable no kati bombi bakubire kwa Jimmy kyabakebere babakebere bombi bakebere ayinza okubanga naye omusajja talina testicles nedda testicles abeero zina batalina semens omusajja ayinza okuba talina nkwaso nga talina ali olukwanso ate n'abakazi banayinza okubanga obuli amagi gasiriira obanga alina emirimu nga anywa kyayi nga ayokya no mirimu gye tubeeramu mirimu oyinza okubeera tugeze kati nga bino emirimu gy'okukola ekiro ovuga motoka ojja kuno banabavuga n'onywanga energy drink okusiriiza ne bukumalamu amaanyi abakazi bano oba okoze mu bikaalikaali ebyo nga tofuna lubuto tokola ki kubanga ebyo bikaali bifuga abakyala tolina kufuna lubuto ebyo kati nga ebikasino ebyo abawala babeera eyo oyinza okubanga bagamba tolina kuzaala no tebabakkiriza kuzaala kubanga olina obeera buli kaseera katato tukesera ngo yasoka nokola okulonyeza ndabe kale bakubire kwa Jimmy kyabo bonna kuzira 7 kyana mubiri no I mean 7 kyana 15 mukubireko agawane kudagala yemikisa kuba ndaba erita bakastoma abadagala akusabira ne kuludira bakastoma bali mukwano gwa era yomuja tandika band aina band akola ekivune kati naku zina abajja abagizi batono tebafuwa bulungi se oba lunaku yateka olwerufu bandi yebera bulide Monday to Sunday ngazi naku nyingi bo sente bazijja abantu zibakyakalamu ezo naye agendeyo obe yali amukolako yafa omusawo we kati akube ku 0 akubire hajimiti soko okulaba nti ensonga ezo azitereza hajimiti ajja bikolako bulungi ddala so abazadde mwenna abawerera abazaala n'okuwerera ne muwerera tubasalutinga namwe abazaala abaana mwenga mubalaba bulabi ne mbatulekera tetubaweerere ne mugejje embuto beziri yabika tuliddamu namwe abalinda ku mikolo nti omwana wange agenda kwanjula mukaanira omukolo naye ng'obadde toliiwo nga ku kyalo kwoli naye nga wakati okyakiikayo salute you namwe abapulaningira abaana b'abendi obbatta n'obbasiba nga nawe oli muzadde si bazadde salute yo kasita ffenna ettaka lye litulwemula nawe tukubuuzizzaako nammwe balooya abaasoma emirimu gyonna ne muweresereza abazadde bammwe nga mwagala abalooya 30 nga mugenda kubeera ku bbiini omu ali wa pifiri salute yo nammwe abakkiriza ne mukozesebwa geza olinga munnamawulire oba oli wa security n'otuulaawo mukama okubanga gambye ndikodinga kino njagala kwogera ku kino naawe n'oteekawo engalabiyo n'ofuka skyfkulo akagolokoosi Scarecrow. We salute you so much. Namwe aba security abali kusendeza eggwanga nga mukozesebwa abasumba mukozesebwa abantu abamu babalala abakoba bayo kasete eti nyigiro ono we salute you. Mubeera bulungi tubaagala nnyo akawungeeza akalungi oba kawungeeza oba maki oba yonayona gy'oli oba budde interview no girabye budde ki naye nga we tuli asset zammwe ate tulabika no bulungi omanyize ndi business bantu bakozemu sente batya waliwo abamu abakolanga ku security z'abantu abamu zirwa kiretole wa bujingo nga budget namba ya 2 mulondo de wano mutapinga amasimu mukole kimu nalongo kunita cosmetics awo ku Filiman mukazi wange ali ati oli omuna ne wali batadde duke dala wali eringa kalango oyo yali ono akaviya kaga akatemeke yatema akatemako edduka liri wali ati kambe mukasa ko kizimbe bata kwali sera ngenda banaye kwanjula mchala wange yakomawo yansonyiwa ngwa 11 na kuzomezi nga 5 Jogera kwambala kabale so salute you obyate kawa kabbo asijja teka okabboda yana asobola ija kutandika kati kuba kati entengera ziguleyo kati zinalinya kuba li December ja kubeyingide ngenyama ya abantu baloza Christmas sijja kuteka okabbo just friend ajja tukanga friend agaye bini kino kicho ojja kukula nkola ya satellite si ya satellite hivi nedda mukama sokwe